Ababaka ba Parliament batongoza ekibiina eky'obwegassi ekimanyiddwa nga Uganda Parliamentary Cooperative ekigendereddwamu okuyamba ababaka bano okwegattira wamu okusobola okutumbula ebyenfuna byabwe mu bwassekinnoomu n'ebitundu byabwe. Bano balonze Stella Apolot Yisodo, omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Engora, okubeera ssentebe w'ekibiina kyabwe kino eky'obwegassi. Ono n'asaba gavumenti okufaayo ennyo okuddamu okusitula ebibiina by'obwegassi mu bitundu ebyenjawulo okukola emirimu egy'enjawulo mu bitundu ebyo. Unfortunately, we are in a time of campaigns, but I think this has to come back to Parliament as soon as possible to make sure we harmonize these laws in the interest of our members of cooperatives. Western world, then we come back to our Uganda of today, and we manage our country and we sustain ourselves. Since even the help from outside is dwindling. Yisodo agamba nti gavumenti yeetaaga okutondawo etteeka eryetengeredde erinaalungamyanga ebibiina by'obwegassi byo nga byo kubanga eririwo kadde era nga terirambulula bulungi ntambula ya mirimu gino. We also talked about the interlinkage or the collaboration between the Ministry of Trade, Ministry of Local Government, where PDM falls in, and other ministries, Ministry of Finance. How are you interconnected? Who does what? The separation of roles. And then we talked about the compensation of unions. We are talking about unions, but below or under the unions, we have primary cooperatives. And we've talked about mismanagement on compensation, which is still pending. We also talked about the cooperative bank, so touchy. I think you even found us discussing about that one. The question is, when do we have the cooperative bank? So it means there is need for the revival of the cooperative. Fred Ngobi mu kutongoza ekibiina ky'obwegassi kino ategeezezza nti okuwangaza ebibiina ekika kino ababaka balina okubaawo n'enkola ennungamu esobola okuleka ebibiina byabwe bino okwetengerera, ng'agamba nti kuno okusomooza kwe kwasinga okukosa ebyo ebyasooka. Yeeyamye okukolaganira awamu n'ababaka bano okuyamba ebibiina by'obwegassi byabwe okuyitimuka. We only end at the diploma level. Let it be examinable to the degrees level and masters. People should specialize in the cooperative education. And then people believe that cooperatives are for the older people. You hardly see women, you hardly see younger men joining the cooperative movement. They have failed to differentiate between the old societies and the current cooperatives. Audit. Now, this is my area also. The members of the cooperative choose their auditors. Gume Fred Ngobi will audit us and company. Now, there should be some separation really of responsibility. If I choose you, how will you fail to dance to my tune? That should be also checked. These cooperatives must have standard, of course under PDM. Ababaka abalala betwogeddeko nabo batubuulidde ku bye basuubira mu kibiina ky'obwegassi kino. We are here to see to it that our people there embrace the program and come up with good ideas and to support the cooperatives. You know, in Uganda here, our societies have died. Why have they died? It is because of weaker laws that govern the cooperatives. Abamu batya n'okudda mu byalo kubanga bajja kutuuka bagamba oyagala kalulu nawe kengini bajja kubuuza kalulu kali katya oba tolina bagamba genda e Kasawo naye singa tubanga tuempowereza abantu baffe ojja genda mukyalo wagambe nti wegindi fe wano wakola bulungi watuwa cooperative yaffe era tukoze katukuwa amafuta oddeyo e Kampala olabe nti alesi naawe ofuna